amawulire agali mu kibiina kya NUP si malungi, enjawukana zize mu kibiina. Honorable Lutamaguzi avuddeyo n'ayogera ku nsonga lwaki omubaka Sseggona yammibwa kkaadi. Mu kwogera kwe Lutamaguzi agambye nti abantu bangi bali mu NUP naye nga banoonya bitiibwa, bakolerera kubalaba nga banene banoonya bitiibwa, so ng'omulomo gwa NUP kunoonya bukulembeze bwa ggwanga so si bitiibwa. Era nakkaatiriza nti y'ensonga lwaki abantu abo omuli Sseggona n'abalala bangi bammibwa kkaadi ku bifo by'ekibiina ekyo Member of Parliament. Lutamaguzi mu kwogera kwe ayongere n'ategeeza nti nno omuntu yenna bw'afiira ekifo ky'obubaka bwa Parliament ate tekimugamba nti ayogerere by'ekibiina. Bino byonna bizzeewo oluvannyuma lw'omubaka Sseggona okuvaayo n'ayogerera obubi ekibiina kye ekya NUP. Kino Lutamaguzi akivumiridde nnyo nga mu vidiyo bwengendo gy'okulaga mu maaso awo. Nsaba obeereko, beera bulungi, weeraba. Tetulonda bakulu ba bika oba bamasaza otandika otubuulira ab'ebitiibwa babeera eri ku bitebe by'ennono. Olidde ssebo, ab'ebitiibwa babeera eri ku bitebe by'ennono. Wano twagala buyinza si bitiibwa. Era ensonga lwaki olaba nti mu kampeni trail nga tugenda wekanga ne futu soja ataddeko emupya ebigere waggulu nga muli ku drone, tosolaga nti ate futu soja ateeka atya ebigere kwona lebo. Kati tunoonya buyinza si bitiibwa. Ebitiibwa birina gye bikoma, era ndowooza olaba bw'oyingira wano mu geeti ya Palamenti ebitiibwa byo bikoma. Kati bonooba oyagala kumbuuza ku b'ebyo bitiibwa ojja kunsanga nga tufudde mu mikolo gy'ekika oba mu mikolo gy'ennono egyo mbuuza ku b'ebitiibwa. Wano tulinawo ba buyinza, baagala buyinza. Ne bw'ovaawa ng'olina ebitiibwa byo, ffe twetaaga buyinza kuba tugenza okulaba ab'ebitiibwatiibwa abo be batutuusizza wano nga we tuli. Oli bwe bamuyita ow'ekitiibwa n'atandika otambula nga Kisekkoke ekiganda ng'agenda azimbazimba bwe bamuyita ow'ekitiibwa. Naye kati wano ffe twekakkanya ne tugamba tuli ba buyinza si bitiibwa. Era bw'obaayo nga wakemetereddwa emmeeme nga waliwo ow'ekitiibwa kyo gwe bataawadde kkaadi, nkwegayiridde erinda mu lukiiko lw'ekika oba mu nkiiko z'ennono. Naye wano tuli mu byabufuzi, era ensonga lwaki olaba osanga fuutu soja nga wa mugaso nnyo n'okusinga gwe gw'olowooza nti nno wa kitalo. Kubanga ffe wano tutunuulira bikolwa byo ne tutunuulira ne impact, kiki ky'otugattako si kiki ky'onoonya. Kubanga tugenza okwekanga Museveni abadde akozesa nnyo obubinjabinja buno obwetaaga ebitiibwa, ne tutuuka mu mbeera gye tulimu nga n'ewaffe batugobyewo tetukyalina maloboozi nga tutunuulira bannaffe ababitiibwatiibwa ebyo bitategerekeka. Kati ffe bwe twabyesonyiwa tunoonya buyinza. Era bw'oba oyagala okutulaba ango yaffe entuufu, jangu eno gye tunoonyeza obuyinza. Nkwegayiridde nnyo bw'oba olinayo ow'ekitiibwa kyo gwe bammye kkaadi, genda ng'olukiiko lw'ennono lutudde gye mujja okubisolovingira. Wano ffenna twenkana, oba oli fuutu soja oba oli honorable oba oli kansala, tunoonya buyinza si bitiibwa. Abanoonya ebitiibwa ebyo mujja kubasanga eyo ku bitebe by'ennono. Wano tuli ku kitebe kya nnono, tuli ku kitebe eky'obukulembeze. Era y'ensonga lwaki otulaba abamu tufuuka bakambwemukko bwe tulaba nga ffe tunoonya obuyinza ate abanoonya ebitiibwa byabwe ebyobusaluti simanyi n'abasirikale ababakubira obugombegombe obutategerekeka. Ogenda okulaba gwe bakubira obugombegombe oba akumalako emirembe okuwogganyiza ebigombe, bw'afuluma mu motoka nga tomutegeera na bwafaanana makulu ge. So kati tunoonya makulu. Amakulu we tuli mu buwambe. Wano we tuli mu buwambe, buli muntu ne bw'oba ng'oli wa ranka ya wansi oba nga tewasomako naye ng'olina impact egenda okukyusa society gye tulimu, ejja abantu mu bwavu, egoba abatubbako ebibanja by'abakadde baffe nga tulina abakulembeze naye nga bonna basirise kuba bali ku musimbi gwa Museveni n'obumotokamotoka. Twetaaga ennono egenda okujja abantu baffe mu mbeera y'okulowoozesa nti wano akabinja waliwo akali mu Uganda akalimu wa Ugandani than others. Gwanga buno obufo bwe tulwanira buno obubaka bwa Palamenti, meya, ezo mu Luganda zibanga nvendiirwa ne bwe ziyiika abantu baba bafokasinga ku main eri mmere. Kati ekifo kye tutunuulidde ennyo naddala ffe mu bino kya bwa pulezidenti. Bannaffe abamu tebabawadde kaadi, wabaddewo ababadde batagaataga
ngera naawe bw'oli bw'omuwa kaadi atagaataga omanya ayinza okuteguka omulundi gumu n'agwa ne kaadi yo. Wabaddewo abalya mu lulimere mu luzise, abo nabo gye bali kuba ekibiina kirina intelligence esobola okukola research emala n'ebabuulira guno musota guno si musota, ono ajja tulwanirira ono tajja tulwanira. Politics is all about a winner and a winner takes it all. We cannot have two candidates on the same position. So kati aba bayiseemu nga nange kwendi tweyozaayoza, naye ate eyo ntandikwa kubanga kati twabadde wano ku NRM Museveni naye atumuulidde nnyo wano ng'akozesa kye bayita simanyi Buganda for Museveni, era baleese ssente empitirivu nnyo n'obuseppiki kati babugaba n'amasowaani. Otuuka eyo mu byalo ng'ewaffe gye tuva NRM bafulaga bearers babawadde obuseppiki bagabire ku byalo, ne babawa n'enkumbi ne babawa n'essowaani. Kakati ebyo byonna bye tugenda okonfronting, of course ne ssente, kubanga okwawukanako okulonda okuwedde kuno Museveni wateeseteese kwakufa na kuwona. So kati naffe tubadde tulina okutegeka era tukyakino okuteeka abakandidate okuwa kaadi kirala nnyo n'okugenda okunoonya victory nakyo kirala nnyo. Weebakuwa kaadi ne weebaka bana abasajja embeera gye balimu, they are extremely desperate, baba basobola okuggyako bwangu. Naye kati ffe wano mu Buganda bwe bakuwa kaadi y'NUP oba osuumuseeko obanga omukatuliki yasomedde mu masomero g'abakatuliki ng'ataagala kuba kalidinaali, kati bw'asomera wali eri embeera eba etambula. Mu Buganda bakuwa ku kaadi y'NUP owuliranga n'omutima guweweddeko, okuggyako bannaffe abamu be batawadde. Tubasaba bongere okukola, ekibiina kijja bbawa, okulonda tekukomye, kujja kugenda mu maaso ebiseera gye bijja. Era tubasaba tetusuubirawo opposition independence, tubasaba beegatte kubafunye kaadi bwe babanga bankyukakyuka tusobole okuwangula. Ate tuleme okubanga bwe nalabye omu ku babaka baffe aba palamenti ng'akuba munagamba guno omusota nagwekattako nga simanyi, ng'ayogera bingi nnyo nnyo. Kati ffe twetaaga twogeze eddoboozi limu, Museveni yendereya, NRM yendereya, nga tugamba bugambi NUP juu, ambuleera juu. Wakati tugenda kulekerawo n'okwogera amannya g'abantu nga tugamba nti noonya bunoonya ambuleera, akabonero ka ambuleera. Katusuubire nti owakakiiko k'okulonda ambuleera tagifunyefunye wali n'agifuula ng'essowaani oba ng'olusaniya, naye tetugenda gamba akabonero ambuleera. Bwe tunaamaliriza okuwangula then tulyoke tuddemu twesetinge mu different aspirations zaffe.